Buterevu nkwaniriza muganda wange atulaba oli ku Big Brother Zone webale nnyo webalire ddala. Ndi ne Engineer Frederick Kakooza omutunuulizi w'ensonga ez'enjawulo. Ggwanga lyattu Uganda lyetusinziiramu era nga wotusanga tuli mu kibuga wakati e Kampala ekyenjawulo nti tuzaalibwa Nakaseke akaala amatendo. Kale mu mbeera emu oba endala tukwebaza ggwe atugoberera atannaba tugoberere social media handles zaffe zonna Big Brother Zone. Bulako yokka ya TikTok naye tugenda January very soon, so kubanga bwo tufunayo kaneeno ng'osobola ate okumanya nti wajja bba wakwanguyira nnyo. Engineer nsabuvuze ku Bannayuganda. Bannayuganda bannaffe mbalamusizza, mwebale okutugoberera n'okutulaba bulijjo ate n'okutuwagira. Mwebale emirimu sirika oba kwebaza bakola era n'abo abapulaningira eggwanga lino ebiseera byalyo eby'omu maaso gye tutali oba gye tutali beera. Nolaba oli ng'akola poliisi nga egenda kuyamba abantu abajja emyaka 10 mu maaso. Abantu abo mbasaamu nnyo ekitiibwa era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Weewaawo bamuyita Engineer Frederick Kakooza, ebintu bingi ebitambula mu ggwanga Engineer, naye twagala okumanya mwe abawangalidde mu bintu bino Uganda gye yava, Uganda weeri, Uganda weeraga. Ngenda bikutunuuliza nnyo tutangaaze ku mubaka wa Parliament omukiise akiikirira ebitundu eby'enjawulo paka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nti olwaleero tulina abakiise abaakolanga ebintu eby'enjawulo. Naye gwe okusinziira nga bw'olaba ebintu ababaka ba Parliament leero bwe tuyingizza nti kyewuunyisa n'okwewuunyisa tulinayo ababaka ba Parliament ab'emyaka 25 nga yayingidde Parliament olwaleero, naye ate nga mu eyo Parliament yennyini nga mulimu omubaka wa Parliament w'emyaka 8 ali omwana ono omuzzukulu ali ne jjajjaawe Nakabirye. Engineer, njawulo ki oba ngeri ki gy'oyinza okugeraageranya n'ababaka bali aba 1900 2011 2016 2011 abo 2016 okusingira ddala 2016? Kaakati bw'ogeraageranya abakulembeze abaliwo olwaleero oba be tuyita abakulembeze n'obageraageranya n'abakulembeze tetutandikira ne wano mu 2000 tuviire ddala ku bwetwaze mu 1962 awo otunuulire omukulembeze owa 1962 n'omukulembeze ow'olwaleero osobola okufuna ekifaananyi oba ddala tulina bakulembeze oba tulina abeeyita abakulembeze oba bali be baali beeyita abakulembeze oba nga ddala baali bakulembeze. Okuva we twafuna obwetwaze abantu bonna abaakwasibwa obukulembeze wano okuva ku ba Musaazi, ba Obote, ba Muteesa, ba Ibingira, abantu abakulu ba Kabaka abaaliwo ebiseera ebyo bonna baali basajja nga bayivu nnyo, era enkwata gye baakwatamu ensonga yalinga ya bwegendereza. Essaawa zino nawuyako n'ekiboozi emabega awo mbutuko yaba amasuuti. Omukulembeze omulungi atandikira ne ku ndabika ye, endabika y'omuntu naye yennyini editamininga oba mukulembeze oba si mukulembeze. Kati abasajja abo baakwatanga ebintu bakugamba nti Obote yakola sipiiki mu lukiiko e Singapore okumala essaawa nnamba nga abantu bonna banyeenya mutwe, era Obote abazungu baali bamutegeera ng'omusajja asinga okuba omugezi. Okitegedde? Kakati bw'otunuulira brain eyo ey'aba Obote mwe mwajja Abaamini, mu brain eyo yennyini mwe muvudde ba Museveni ye yakatufuga emyaka 4 n'okusoba. Nkulaga ekifaananyi ky'abakulembeze bali nti yatunuuliranga ensonga nga ne bwe ziba zimuluma ateekeddwa okuziwa obudde. Bw'otunuulira DP y'abasajja ba Ssemwogerere, y'abasajja ba Ben Kiwanuka, y'abasajja ba Ssebaana Kizito, mugenzi yali Secretary General wa DP Damiano Lubega, ba Ken Lukyamuzi, John Ken Lukyamuzi, ba Waswa Birigwa, waliwo ne Waswa Zitwawula. Yadduka yagana
mu CA yete yagaana okukola ki okukuba akalulu mu CA n'afuluma. I think ekiteeso nkyerabidde kye baali bateesaako. Abasajja abo baatwalanga obudde okwetegereza ensonga nga si kwogera kukyamusa. Kyova olaba nti olw'okuba abasajja baali bagoberera ebintu si buli kimu nti baakirabiranga mu negative. Kankuwa ekyokulabirako ng'omusajja nga Ssemwogerere nti gavumenti zonna ezaaliwo ezaali zibadde wano mu Uganda Ssemwogerere yazikoleramu. Eya Museveni yagikoleramu emyaka 9, ey'Obote yagirimu, eya Ben Kiwanuka yagirimu, ne byonna ebyaliwo. Naye si lwakuba nti baali bakkaanya nti bonna ebibiina bya bufuzi bye bimu. Gundi yali wa UPC, Ssemwogerere wa DP, n'abalala Museveni we NRM n'ebirala. Naye nga enkola ey'okulowooza nti ono kyali okukola kikyamu ng'alina kumusemberera n'asooka ategeera obukyamu obukirimu. Ate naye n'amunnyonnyola. Era bingi byakyusibwanga. So abakulembeze abo ab'edda nga ne bw'aba agenze bugenzi nti agenze akulembedde delegation egenze UK nga ddala abazungu batuula ne bakola ki Abangereza ne bawuliriza. Bw'otunuulira abasajja nga Bakeni Lukyamuzi yagenda mu World Bank nga bagenda kuzimba ddaamu ya Bujagaali n'annyonnyola ng'akoze research, environmental research, impact assessment, simanyi biki, n'agamba nti eno ddaamu bwe bagizimba kigenda kwonoona obutonde. Eyo project yayimirira okumala emyaka 10 era yagenda eyo World Bank project nga yimiridde. Era bagenda okugikola Ken Lukyamuzi yali amaze okuggwamu amaanyi nga takyasobola kukola falaka. Kyengezaako okulaga oba oli awo kye yali akola kiyinza okuba kyali tekitugasa ng'eggwanga, naye nga yalina ensonga ey'essimba nga ne World Bank esobola ogiwuliriza n'egistopinga. But oluvannyuma lw'okukola consultation ebbanga eryo kitegeeza nti naye yawa bali omulimu kye mugenda okufandinga mutwale obudde okukitunuulira. Ekiseera kino tetukyalina bakulembeze bali ku level ezo. Kati tulina abakulembeze nga bw'ayogera ebikyamuukiriza najja n'ayogera wano n'afunayo gwavuma, ebivumo ne biyita ku social media. Abo be bakulembeze be tulina. Ekyamazima twalina bw'ogeraageranya mukulembeze wa nnaku zino na mukulembeze ow'ebbanga ery'emabega. Naddala okuva mu 62 okujja mu 80 then ne mu 86 awo President Museveni bwe yajjira, abasajja abaagenda okukola olukiiko lwa CA bonna baali basajja bagunjufu nga tekuli alina diguli emu, nga tewali gw'osomesa kwambala, nga babimanyi. Tolina akola research yagenda dda n'ebweru w'eggwanga era baakola ne ba benchmarkingira ku constitutions endala. So ba professor abaali mu byobufuzi ebiseera ebyo bonna baabivaamu, kubanga teri professor agenda gumiikiriza kuvumibwa. Na bino kati byenjogera bisobola okuvaako ebivumo. Oyogera ki? Tolina biki? Kwa engineer teri engineer agenda kumala biseera bye ajje mu byobufuzi nga bagenda kumuvuma. Emirimu gy'abaagirese. Kakati gwe tunuulira olwaleero mu Parliament tulinayo ba professor bameka? Kyogera ba professor, tewaliwo ba professor basomesa mateeka, tewali ba professor mu byabufuzi. Webali naye tebakyasobola genda because bagenda kubavuma, babawemulire ku mikutu, bawemulire ku mikolo n'ebintu ebifaana bwe bityo. So mu mbeera eyo nti kituleetedde okuba nga tulina abakulembeze nga bakibogwe wakati mu kubeera nti abakulembeze ba kibogwe ate nga tweyongera okuba nti be basaasaanyizibwako essente nnyingi okusinziira ku parliaments eziwedde. Ababaka ba parliament essente ne bano abaliyo abaleero bafuna essente nnyingi okusinga abadde, ate nga gw'ogamba bali be baali bakola ennyo amakulu. Kyanjawulo ki kati bali be kye baali balina olwaleero bano ate nga be bafuna essente nnyingi? Ne budget zaawukana. Budget ya 62 buddayo n'ogikebera teyenkana ya lwaleero, tuli mu trillions. So ekyokubiri mu 1962 ng'okwata ennusu 10 n'ogula ekibanja oba n'ogula eggaali n'obutawera, kati olwaleero 10 tekigula nakabalagala. So value ya ssente naye ekola ki? Ematalinga. Ekyokubiri omuntu akola ekirimu
amagezi ebiseera ebisinga tatunuulira ssente zagenda kusasulwa atunuulira kyakola kigasa kitya abantu ebbanga eggwanvu kyekyobugagga kyafunamu akitegedde katunulira ssente kati wano tugenda tugamba nti ripooti yani yodoki odoki ali luddawa tulifaalinga nnyo ku ripooti yodoki naddala ezisuuka ku nsonga za federo odoki waali taliiwo naye kyeyakola kigasa abaliwo n'abalijja n'abaliddawo so ekyo kyekitegeeza omukulembeze omulungi so ekikulu si kya ssente abakulembeze abalungi basobola n'okukolera ssente entono bw'ogenda okutunuulira wano abakugu be tulina wano si be basinga okufuna omusaala abasevinga obulamu bw'abantu si be basinga okufuna ssente nnyingi wabula abakola obukozi omudomo aboogera ennyo omusanga afuna ssente era ng'avuma gw'oyogera nga gwe kati gweggwani naye ye yennyini nga kadeyideyi talina kyamanyi naye nga surgeon ba doctors ba physicians ba engineers be baali badde basinga ofuna emisaala eminene naye tebavangayo nakwekalakaasa waayi service gye bawa bo balaba ya value nnene eri obulamu bwabwe okusinga ssente ezibaweebwa Engineer, kati nnyo nga tuzzeemukko wano mu nnamba eri mu babaka ba paalamenti ennamba eri mu lukiiko olwo yegwanidde kuba olwaleero tulaba ennamba egenda kukunukiza mu 5. Yes, population luli tuyinza okwogera nti zali millions 15 oba 2 olwaleero nga tukunukiriza obukadde 5 naye okusinziira ku eggwanga engeri gye litambulamu your opinion tuli wati okutambula n'ababaka 5 ku 6 singa mbadde nze nsalawo olwaleero nenkwata obukulembeze ababaka bonna mbakategorizinga otya nensooka mbajjamu paalamenti ezi 3 bwe nfuna paalamenti 3 kitegeeza nti abagenda otuula mu paalamenti enkulu bagenda kubeerayo batono ensi bwesyo bwe zikola paalamenti enkulu ng'oliteekamu nga baani anti kakati nze n'aligambye nti tubeere ne regional parliament awuyigirize bwayo okusobola okubeera ng'oli ku level ya senior 6 nga bwe kiri olwaleero sub region kati bwe tugenda nti western region eyo nga oteekeddwa okuba at least ng'olina masters mu field etegerekeka oba busomesa oba olina oba mu busawo oba muki ng'eyo ye level wooli nga olinawo masters kakati ate abakiika mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olusunsula bali bwe baleeta ne bawa mu luno ne lusunsula ne luweereza eno naye kakati ababaka 5 bagenda mu 6 bameka abateesa kitegeeza bw'ogenda okubala obulungi abateesa be bokka be twali badde twetaaga mu paalamenti oba oliawo mu paalamenti twali badde twetaaga ababaka 100 so ennamba y'ababaka mu paalamenti ekyagireeta okulinnya bwetyo mbeera ya byabufuzi gwafuuka mulimu anti kinyweza ne pulezidenti kimunywereza mu buyinza twatandika n'ababaka bameka mu 86 twalina constituencies mmeka twalina districts mmeka kati tulina district 146 kitegeeza tulina ababaka b'abakyala 146 but out of 146 how many are active in parliament ng'oggyeko ga nti bagenda Kyankwanzi bagenda simanyi eno bagenda ku kitebe kya Nuupu nakukuba ngalo nakuzina mazina how many are there are active abo tuli ku bakazi bokka abakyala tulina ababaka abasirikale babeera mu parliament naye gwe owulira ddi omusirikale ng'ateesa naye kubanga nti president yakiraba nti n'abasirikale bano obutalowooza nti twabalese mabega n'ebiteesebwa tebabiriimu kyova luli twalina zikuuku nnyingi abaagala okuwamba obuyinza kale nabo kasaba abayingiza mu paalamenti bweppa kakati gwe tojja kuleeta kuuzo kubanga onaafuna miliyoni za nassebere ate ye komanda kakati omugjeku ogw'omugaati ekyo ne bakiteekaawo baga nti kakati nti n'abalema tubawe abakiikirira teeka ki erigaana atali mulema okuteeseza omulema tugambe nti
abatali abalema singa tebakiikirirwa balema ebirowoozo byabwe tebisobola kujja mu paalamenti. Kyenkugambye nti bya bufuzi. Kati constituency nze tulina osanga emu nga bazemu ne bagitemamu emirundi 3. Abaawo bajja nti ffe okuwagira muzeeyi twagala wano constituency nti ngibawadde nga byabaka magazeetinga bigenze biwera. But in actual sense parliament yeetaagamu abantu abatasooka 100. Yes. Kubanga era abaliyo abateesa era tebawera 150 abasigadde balonzi. Kati twali badde n'abantu 150 bonna bamala kubeera be bateesa. Abasigadde bawanisi ba mikono be bateesa. Kugenda otunulire ku rekodi ya parliament bameka abateesa. Njagala kugamba parliament esaanamu ababaka 100 nga bagenda kuteesa effectively begalire mu office nga bateesa. Naye osanga abantu balinga nga 50 bali mu komiti, abamu tebajja nayo nga tagenda akona mu komiti. Oba kitegeera. So ababaka okuba abangi si kye kitegeeza nti bateesa nnyo. Naye olw'okuba nti buli beeyongera obungi ebitundu ebyo bifiiringa ng'ebifiiriddwako ne bisobola okuwagira gavumenti. Tya Mwami Museveni yatuwa constituency yaffe era n'omwana waffe yakiika. Tya yatuwa district era mutabani waffe yakola ki. Kaakati obuyinza obwo abantu okwagala okufuna obuyinza okubeera n'obuyinza mu bitundu byabwe kyekireetedde ababaka okubeera baki abangi. Weewaawo Engineer Fred Kakooza nsaba bannayuganda obasiibule. Tutangazizaamu bintu bingi awo naye nakugamba buli kimu kiinako knowledge. So wadde megenda mu comment section naawe osobola omugamba nti Engineer nyenyonyola ku kino ne kino ne kino. Nze kambalekereho muwaaka. Njagala ogende ku posters ezedda 1980 mukaluko obote je ziri mu records mwaka hivu je ziri. Genda mu 86 CA genda mu 9 awo 9 mugumu 9 mukaaga genda awo otunulire posters z'abasajja abeesimbawo ebiseera ebyo balinga batunula. Otunule ku posters zaabwe wansi nga kye basookerako kwe kulistingawo CV zaabwe PhD musomesa bicha nga bye bibeera wansi era ng'ogenda okunonaga nti ono musomesa ayina kino. Ennaku zino ogende ku poster eyo abeesimbyewo ombuulire kiki ekiri ku poster zaabwe. Kujja kubaako wano president gwawagira yabeere wano nga ye mutonotono bamanyi n'okugamba nti wakubye ekipande ng'ate osinga president obunene. Kakati nze nenkana president wange obunene mu size. Kiba kitegeeza bwe batukuba bifaananyi tetusobola kwenkana. Naye okisanga ng'oli akikutaddeko musango. Okuba ote poster ate nga gwe oli waggulu ate nga president ali wansi bye bibeerako. What does that benefit the oli wa ggwanga gwe wadde wa district? No, ekyokubiri kye nkugamba nti okuteekako ekifaananyi kya candidate wange presidential candidate wange kitegeeza nti nze ndi mugezi ntegeera kye ŋŋenda okukola. Bannayuganda ekyo tebakibuuza. Omusajja ateekangako obuyigirize bwe ne mulonda omusajja amutegedde mulonze muyivu. Kubanga mu paalamenti si byakukyalayo si byagenda kukuba mu ngalo. Paalamenti egenda mu bantu bagezi. Ekisooka ebiriyo by'amateeka, ekyokubiri bya luzungu, ekyokusatu bya risaaki. Olina okurisaakinga n'olireetinga ekyeno n'olireetinga ekyeri n'olireetinga ekyeno n'olyoka ogamba nti bwe tutunulira kino na kino na kino naffe tukole bwe tuti. So si kugenda kukuba bukubi ki ngalo. So byanjawulo nnyo abakulembeze be twayina edda n'abakulembeze be tulina kati. Naye nga kiki ekibireese? Kwe kutulowoozesa abantu nti ebyobufuzi kati mulimu. Era bwe mbeera minisita era bwe mbeera omubaka paalamenti kati n'olaba abantu nga bonna beeyiwa mu ki. Kati ne president n'agamba nti wano mwagala kinti omwana waffe ffe wano tetukikiritwa nti wano mbawadde constituency. Buli constituency ejja n'omubaka wa paalamenti owaayo ali main naye kugirako n'omukyalo owa district. Kaakati eriyo ababaka b'abavubuka banange bwe tutuula mu lukiiko lw'ekika abavubuka bwe baba tebakiikiriddwa tesobola kumanya tulina abavubuka. Kakati mulimu abantu abaali badde tebakiikirirwa
nga kiri obvious kiringa woga nti tufuneyo abakiikirira abaana ate abaana bakyaba bazaala mba temusobola kukiikirira baana bammwe be muzaala naye ng'ate mwetaaga baana be muzaala bagende beekiikirire kiba kitegeeza kimuliko temukikola ki so abantu bonna tebalina kukiikirirwa waliwo abantu abaali badde bakiikirira abalala naye kati olw'okwagala abalema bakwagale noyagala abakazi bakwagale noyagala bamalaaya bakwagale noya nti waliyo saako nawulira ennaku ezo omusajja nga yeewaana bwe bagamba okuggalawo best hotel naga nti gw'oyogera ki nze nagende wa president nampa bilioni 7 you can imagine bilioni 7 baziwa ba prostitutes bamalaaya babakulaakulanye simanyi oba baba wakulaakulanya bye batunda oba baba wakulaakulanya waka waabwe sitegeereyo sako kyekola Katonda tatwerabidde ne kubakulembeze bonna ekino onaavaamu nga n'ababbi bagamba nti naffe mukama waffe tuli babbi naye twagala sako mwe tukuŋŋaanira ng'ababbi bamakanika nabo baagala sako bamakanika bagibawa ani akugamba nti mu nsi abantu ffenna tulina kuba bagagga ffenna bwe tunaba bagagga baki abagenda ani agenda okukolera munne kyova olaba bizinensi zigwa wano waliwo saako y'abamalaaya wano waliwo saako y'abamakanika waliwo saako y'abakola mu mochale wano y'abazimbi tegeeza kali president ebyo ebintu bya sako saka biveeko tebirina makulu yambuulirayo be yawa sako ne bagaggawala abagisaka be bazibba kakati ebyo byonna bw'obitunuulira obuyinza okwagala buli muntu omulage nti oyina obuyinza kyekireeta okuba nti sente zonooneka abakulembeze ab'ekibogwe bajja n'otunuulira asakira banne ye yennyini ayagala kusakira kubanga talina magezi naye akuga nti yakubira pulezidenti n'akwata essimu ekintu ekyo kinnuma nnyo abantu ng'omulabira ddala omutwe mwereere ono yadaga nti ono avumirira ebyobuseegu yamugee nti totawaana byogerako pulezidenti yama bilioni 7 nze twalira abakola ebyobuseegu eryo yeggwanga we tuli naye mukulembeze omulala muwira avuma yeesimbyewo naye avuma ba Bobi Wine nja kulaba ekitundu we Lubaga ngenda kukulaga akyalo mu Bobi Wine n'agendayo naye alina baakulira sako kwegamba n'otunuulira ng'eggwanga lyonna dismantle tetulina mukulembeze abakulembeze tulina batono kyova mwami Museveni eyalimentadde mu baali basemwogerere n'ababaga abatonotono abagoberera ennono eyo ate bakikoze bulungi okusinga ab'olwaleero